mulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku Bukedde TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wonze Lubega Michael. Mu ssaawa 24 ze twakakuba amabega waliwo ebitundu by'eggwanga ebyafunyeyo ku nkuba omuli Masaka nga yawezezza milimitaazi 87.3, Buduuda milimitaazi 37.5, Kampala milimitaazi 16, so nga ate yo mu Kabaale zaweze milimitaazi 11.2. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo empeweevu okuva mu gabira g'Ekkongo nga zeeyongedde amaanyi okwolekera eggwanga lyaffe okwo kw'ossa n'empewo ey'omuggundo okuva ku nnyanja Nalubaale ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ya leero tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo biri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe ng'awamu bijja kubeera ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu. So nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okeera okwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Ate yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo akasana okwakira ddala. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 30 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Ebitundu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku digrees 28, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Mombasa ne Paris tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate yo mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku digrees 9 gwokka. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Bukedde TV. Nze Lubega Michael.